kubanga buli kategori eri wano omukutegeerera muddala nga yeewunya naye ffe bino nga tetwabalina mwavuddewa mwavaawa gwe naye Amooti mwavaawa mwali ebibo gye mukolako mwawulira ti walukakaliibi Jere kuyimba kafenye kutalimba interview. Kaseka nani da kuyimba. Omuli wangu. Unataka kusoma kwesi. Tayari sana. Kamu kwagala okukola buli kimu. Banga lyamaze n'abayimbi nakuwatayimu. Olwawatayimu banga batungola akyayiga agenda kuyimba. Tetwogera mu mugezi.
bazirekawo nze zitereka nsoba kugombolola kati okunyira bwemala kubuuza bibuuzo webuliride kyengalawa okube kyemwagala waliwo amawulire ati walimaddaayiriye nabo tebajira okubanjulira kyetufumbye kyetugenda okujjula ku Saturday kituyita Akajampuni. Akajampuni is a collaboration wakati waffe bannakatemba nga tulina Abazubairi family alina talents naffe abaffe talent nga tuli wamu ne bannaffe bano abayimbi abakadongokamu. Tuludde nafumba nga twagala okukola ekintu ekyenjawulo abantu kibaludde okulaba nga tulina endugga, tulina Sebbaale, tulina Kapo, Matias Walukaga, tuli bakisa nnyo abamu okuba nti tusobola okukkiriza taata twamusaba okukolako naffe matiyalo bimana kkiriza. Kale ebyo ebintu ebimu bitwenyumirizaamu. Twendekera kubeerawo ku Lwomukaaga endaga 2 ne ku Sunday Easter Sunday endaga 2 ne ku Easter Monday endaga 2. Abantu bano tukoze nabo kubanga tufumbye tusobera nti tuleeta kigenda kulwamu tekiriwo era tekibaddeewo. Okuyingira kujja kwakiyinza emitwalo 4 ate VIP emitwalo 10 era nga tujja kubayimba abantu bona twakkaanya webali bajja kuyimba Amooti naye waali Amooti waali buli muntu yenna nga bwetwamulanga ku kipande waali era twetegese bulungi nnyo okuba nti tugenda kuleeta Akajampuni. Akajampuni mujakala waliwo ayinza okubuuza nga tutegeeza ki jangu okalabe ojja okategeera ki. Nzannyo okuwandiikiddwa munaffe Chris Luwaga ne kutendekebwa nze ne bannange bano ne Sembuusi jjajja mwami ate ne tukolagana ffenna wano mu kye tuyise Akajampuni ekigenda okulaba ku Lwomukaaga. Tukakasa nti kyetuleeta kirungi bamu ndowooza abantu nga bano bandugga mbadde tetubamanyi mu field eno naye bali ku stage naffe bazannya ate naffe tuyimba. That's the difference. Naffe tuyimba abantu n'aba tuzoogera naye gwe jangola okakasa oba ndiyimba oba ndwogera awo kakasa wano Sebbaale azannya. Sebbaale yali yabalazeeko dda ng'ayambadde kasikaati. Ndowooza waliwo yambuuziza nti naye mwabo bonna
bw'osobola kwogerezaako n'okwana kandi nembaddamu era nze nkwana nze kale bwetubwetumiridde banaffe kyekyo kitwayitidde olwaleero nja kusaba bana oba ddala omuzannyi wa firimu n'omuzannyi wa stage asobola okuyimba ndesemanya ga kabaka ensanvu mu ebiri kona amakulu gaago anti ekituufu ekyo mwami Abbey agambye bagenda kuzoogera naffe ate emizannyo tugiyimbe obufuuze kino kyemugenda okulaba bannayuganda tekibangawo mujje wajja kubeera wa ambulensi tibwoseka omwana natuka okwagala okuvaayo ambulensi gyokutwala ate era mu ambulensi ojja kusigala okusukulire baba obuzannyo obutambula paka kuzaala osindika omwana obuzannyo obulaba ojala kusala tutegedde nti ozazze lwaki microphone bava ekwakwayanga obuse oba ekutitekisiza olina byonywa wava omukyala agatudde obubimwasaawe Akajampuni kenyini ngana ndiye zinene soko legere mali mujje mulengere mali yange mwagobole namanya yange za sauda batenda nakakawa omukadde atakadi walima bane mwagwaka bakulu n'abatu mujje mulabe ebisono nze kikiridde abatenda bonna ennyambala kyekyo okubulira kyekyo ekiwato kyekyo bane mwagwako kano Kajampuni waba school fees z'abaana baffe ne bagenda mu masomero ge baagala ate era nekituleetera ne food to the table. So omuntu yenna yeewunyiza n'ayogera bagirabe bingi ku social media kandi naye abeera mwami n'adda awaka yes era alina n'abaana and everybody is comfortable with it. That's the way we work. I live true to myself. By the way, I'm leading the person. I'm leading the life I want. I've always wanted. I'm an artist and true to being an artist. I'm not shy about it. I will go with Napozeto Yarabi. Me and okay, let me know. So I will get a visa. Together with a young man, why you get up to Bamukozeko? Moyo kumanya bintu bino. Tuwezanya character. When value better. Era on stage better character ne bokta Abbey sichuka. Kwa sibera. Tutegera when I go into a character, I dress that character and I be that character. When you manage an improvement in zero word, Abbey. Wali Abbey. Wano siba. Mama nikatende kwenzanya muzanyo gumunga katende. Era kintu kimbazanyi. There's no problem. We are happy. What are we doing? Tugera blambala mukiaji. Abukba. Yakusabula mukira mukiaji. Yateka mbokondo. Yedale mbokondo. Iyali. Tegeko ne tingi. Director wa abuze kibuze kirungi nnyo. Director wange yangambye nayambala na kiwanvu. So njira kwambala kampi akasinga akaliko ne siriiti. Teri okwawuza kwena yawuza bangambe kwabale kugula ino kwogera ko. Bakiri tekukasanya kubanga ye rehearsal director mwabade mura. Noche kirimu yabale betu directinga teko performinga abanga bakaga. Ate waliwo n'akalake balina bakulaba. Akasibo nnyo okusinga. Oli tekirina kwegenda okusiba erugo. And that is a character. And as an artist, I don't do it for people. I don't do it for people. I do it for my production. And that's it. Hate me or love me, I'm okay. Wakafuna twins maker. Wafunyera X maker kwa hiki aba papi. Wafunyera X maker. Mbali msimbo kwa. I'm okay with it. So, by the way, art is not about pretense. A lot of people are about pretending. We are artists. We are proud of what we do. I'm happy. I saw the first time. Narina mzazafu ndekwaya kwa kwa tukwe kusosi. Eleli ya sigara.
Ever since drama started, music has been embedded more drama than dance. That's why you have music, dance, and drama. And if you turn to the emizannyo byonna ffe tetutandikidde gye kitangala mu nziki za nsala n'omukwano mulimu ennyimba mulimu amazina ebyo bisatu tebitegana era tyokolaba n'abayimbi bateekamu drama kakati tusobola nti nabo bayigire buyinza taata bimakumimule kubadda bazannya emizannyo mu music kubadda Wenda kinana asomanga omukyalo oyo natandika omuyigiriza okuyita nga wa myaka 8 kakati naye nga si mukyala wange omwana ow'emyaka 8 gafumbirwa abamawulire naye bwe yakula awezezza emyaka 18 nengenda mwanjula nemuwasa nenema kufiirwa mutendeze era nakateera akyayimba era oluyimba lwebasa okuyimba kujeolosaka olaba nekono neri owekolaa excited and happy. Abagenzi mulamu bwange, the people bendiwo nessanyu lyange nkola nabo nze walukakamanyi taata Matiya walukaka oyo meya wange kuba naye ngenda kwera naye stage bifaani nyo wantu golo era naye these are things I say every day. So kyobuuza kituufu. I feel excited ngenda kukola muzeeyi Matiya okulembeza Katonda Okay,